obutafaayo kabonero akalaga nti omuntu abeera asudde obuvunaanyizibwa ateekwa kubanga alina ekimubisa amaaso oba nga akolera ku biragiro ebyabo bakama be abafunamu mu ekyo kati ne bayisa ebiragiro ye n'agenda bugenzi newakubadde nga kye bamutwala okubeera ng'alwanyisa naye kimukosezaamu olw'obutaba na kyakkola nga talina bannange kyayinza kubanga oba agaana mu ngeri yonna bw'atyo n'agenda olumu oba oliawo kyava akozesa obusungu obw'ekika ekyawaggulu. Tulaba abapoliisi nga bakozesa obusungu obungi ennyo, twebuuza lwaki. Naye Dr. Ssentongo yannyonnyodde ekintu kino era ne wabaawo ne father omu ayitibwa Dennis ali mu Ngereza eyo, naye yannyonnyodde ekikolwa oba ebigambo ebyayogeddwa bannaddiini nga bavumirira abeekalakaasi nga bagamba nti baali badde bayita mu nkola ya kuteesa. Kati ye nga father era naye nekimumalamu nnyo amaanyi, eddoboozi nnyenda kulikuwa naye katusooke ne Dr. Ssentongo ayogera ku bapoliisi bano abagamba nti ye muganda wange akuba akafaananyi obulumi bwe bayitamu nga bali mu kulya kawunga na bijanjaalo ng'ate babboosi baabwe bo bali somewhere ekkololo bali mu kunywa wayini ow'ebbeeyi ng'era muganda wange bano bannaffe abapoliisi bo we bali ku street z'omu Kampala bali mu kulwanyisa beekalakaasa abeekalakaasa olw'enguzi bali eri bali mu kunywa wayini wa bbeeyi. Tugamba kino era bwe tugenda mu poliisi tulaba nga abakulu mu poliisi be bali akasente ku misango kati bano abalala bo muganda wange obasanga wano wabweru buluba okujja nga bakugamba nti wange gwe wompayo akasente nga kukolera ku fayiro yo nga nkola bwe nti basajja battu babeera eno ate era be batwala okubeera nga bayoola abantu nakuwadde ekyokulabirako kyenkinve mu kkomera naye njagala okubulira bayoola patro ebeera eyoola abavubuka buli wamu. Gwe weetambuze ku street akawungeezi bajja kukuyoola ate bakutwale bakuvunaana omusango gwa kireereese ova kukola katugeze oyinza okuba nga olina gy'okolera oba okola mu ngatto oba otunda byonna by'otunda byonna gy'obitundira kati oludde eka oyinza okuba okekkerezamu ka transport ogamba wano kankuutewo enfudu bajja kukuyoola era bakutwale osuleyo ate osasula emitwalo ekitakka wansi wa 2 okukutenkeera. Kati yembeera mwe tuli kati munange Dr. Ssentongo bw'atyo yakulubuuse omuko gw'ebbaluwa ng'alabula poliisi nga bannange bamikwano ba poliisi mukuliko eyo nnyo ku mulimu gwe muva okukola ogw'amaanyi ogwo ogubakooyeza ennyo era naffe tutegeera obulumi bwammwe bwe muyitamu munda mwebuli okubeera nga mukutte abavubuka abato abalenzi n'abawala abali mu myaka gy'abaana bammwe era nga mubamanyi bulungi nnyo nti abaana bano bali innocent tebalina kye bamanyi era nga mutwala ebiragiro ebyabakama bammwe munda mu mmwe mukimanyi bulungi nnyo tukimanyi bulungi nnyo nti munda mu mmwe nammwe mulina ebiwundu era bwe tutunuulira feesi zammwe tulaba nga obulumi obwo bwe tubulabako abamu ku bapoliisi kugambye nti omupoliisi akozesa amaanyi busungu okubba newankubadde munnange mulina okukola mu kwebuzaabuza babboosi bammwe babalabe nga mukola naye tukimanyi bulungi nnyo bangi nnyo ku mmwe mumanyi bulungi nnyo era tukimanyi ti nammwe muli ba victims ti nammwe enguzi eno ebakoseza ddala kwekyokulabirako nti bw'ogenda wali ensambya ne barakisi ezimu g'osanga nga abasirikale abapoliisi basula bubi nnyo basula mu munyigo ogw'amaanyi balina ze famire naye nkugambye kati neyeyawulawo abaana be basula ne taata bwasula ne maama naye nga bino byonna Dr. Ssentongo agamba nti kiva
ku extravagance oba okusaasaanya omusimbi ekyoyonoonero okw'abakama bammwe era nga kino kiridde eggwanga lyaffe okutukukuliramu n'omutima gw'eggwanga. Nammwe ng'abapoliisi mwandyagadde okubeera nga mufuna ebyobujanjabi ebirungi, mwandyagadde okutwala abaana bammwe mu masomero amalungi, era mwandyagadde okubeera nga mufuna ebirooto ebirungi, so si kutuuka kulikulira bakulitayaringa mulimu kuva ku mulimu ng'olaga bulazi baana bo n'abazzukulu bo ebifaananyi engeri gye wanyumiranga mu yunifoomu, ate nga yunifoomu eno munnange ekujjukiza obulumi butya bwe wagonderanga ebiragiro bya bakama abo, nga bano nno b'oyogerako ggwe bwe wayagalanga okusanyusa bo balina square miles ez'ettaka, balina ebizimbe eby'amaanyi embiri, abaana baabwe basomedde masomero amalungi, masomero agasinga obulungi mu nsi yonna, era nga balina investment sente baazisiga, balina bizinesi ez'amaanyi ezisobola okubayisaawo mu bulamu bwabwe nga bakaddiye. Gwe ng'oli awo kibaluma mwe ng'abapoliisi okuddayo eka nga mumaze okubeera nga mukwata abavubuka n'abawala, abalenzi n'abawala abato. Bano nno ng'omusango gwe bazizza gwe kubeera nga balwanirira eggwanga eritugasa ffenna, nga baagala eggwanga ffenna obulumi bwaffe nga buwulirwa, gwe musango gwokka gubazizza. Era nga awo yensonga lwaki babalimandinze babatadde ku limanda paka ennaku z'omwezi nga 3 Julayi. Muyinza okubeera nga mubeera eyo nammwe ne mukaaba nga mujja mu buyunifoomu bwammwe bujjudde entuuyo okubateeka ku misumaali egyatalagga mu buyumba bwammwe obwo bwe mubeera mu maama yingi ya poole gye mugenda okubeera nga musuulanga emmese, ng'ate abo bwe mugezaako okubeera nga mutaasa ababawo ebiragiro bwe mubadde mulwanirira olunaku lwonna, bo muganda wange bali eyo mu biriri byabwe ebinene ennyo, ng'era piro zaabwe zigondera ddala bulungi nnyo, beebase ku galiri aganene ennyo ga double bed mazongoto. Kati mmwe katusuubire nti muneebaka ng'abaana bammwe beebaka wansi wa bitanda byammwe, ng'era oba oli awo n'amagulu n'omukono bwe yeebaka agusuula mu bikopo n'amasowaani, nga bibbuutu byammwe bigambuutusi bye mwambala ebigatto olwo bifulumya kaboni mugere bye mubaddemu olunaku lwonna, bibawunyirira ekiro. Abaana bammwe naye nga bali be mubadde mutaasa bali eri beebase mu zi mazongoto zaabwe, mu zi manshoni zaabwe. Dr. Ssentongo yawandiisa obubaka buno ng'ategeeza abapoliisi twogera ku bano be batuma ne bajja n'obusungu obw'amaanyi ne bakubuuza gwe twawulira ekiragiro kya Museveni, twawulira ekiragiro kya pulezidenti mu lockdown baabitugambanga bwe batyo. Katusuubire temwafunye nammwe bisago, kubanga bwe tuba tugobagana ku streets tulowooza nti mmwe kizibu. Era munnange bw'atyo n'abategeeza nti abasajja bano bwe mugezaako kubeera nga mutaasa bano, ssente zonna ezeewolebwa mu mawanga g'ebweru n'ezo eziva mu misolo, bo beefuula okuba nti ebyabwe ebyetaago bye bisinga eby'abantu abalala, kati ne basalawo okubeera nga bazeekomya. So nga ate muganda wange ssente zino zaali badde zituyamba ffenna, bazikamamu ffe mu misolo okukujja n'ezo ze beewola abaana baffe naffe nga batutaddeyo nga security. Kati olwo bo munnange ne babeera nga babeera mu bulamu obw'okwejalabya, wamu n'abo aba traffic, b'ofiisa ba traffic nabo munnange n'abategeeza nti tuyita mu bulumi bwe bumu, kubanga nammwe omusana gubaggweerako, omukka ogw'obuto guva mu mmotoka ne gubaggweeramu. Kakati olwo munnange ffenna tugaba n'obulumi bwe bumu n'abo abayinza okuba nga basuumusiddwamu baweereddwa ebifo ebinenenenemu olw'okuba nti munnange
baagala okubeera nga basanyusibwa okubeera nga baweereza bakama baabwe, naye obutuufu oba embeera ey'obulamu entuufu bw'eri konkona gye bali ku nzigi zaabwe balikitegeera, kubanga ebiseera ebimu akulira abasibe, omusibe akulira abasibe wano mu kukomera buno bwe bataba RP era oluba okuyingira ng'ajja kusaakinga akuwa ebiragiro bw'atyo, babayita ba RP wano mu bukomera buno obulalalala. Kale amabi n'okuyisaamu kubamu empi, kati ebiseera ebisinga obungi abeera alowooza nti oba oli awo yeerabira nti naye musibe ng'abalala, kubanga oba oli awo buli ayingira n'amukuba saaki n'amugyamu 1000 n'amugamba leeteeza zoolina n'amuwa, atumya byayagala n'alya. Ebiseera ebisinga obulusi aba alowooza nti ekkomera yamala bamuwa obukulu era bwe bajja okumuyita RP ogamba ki n'ayogera, naye muganda wange naye era asigala musibe. Kati Dr. Ssentongo ekyo akibawadde ng'ekyokulabirako. Mukimanyi bulungi nnyo baafande nga bwe tubala emyaka gye tumala ku nsi, mukimanyi bulungi nnyo nti akaseera ke tumala ku nsi katono nnyo, ku nsi kuno akaseera ke tumalako katono nnyo. Essaawa eno oba eddakiika eno oli mulamu, eddakiika eddako ofa oba wagenze dda. Kakati olwo muganda wange oba tokyalina makulu, kitegeeza tokyalina makulu, oba tokyalina kisigaddewo okoleka omwoyo gwo. Omubiri gyaffe kitegeeza kiba gigenda kuvunda gye baatuziika eyo tuleka mu ttale, mwalaba obote gye baamuleka nga bamuziisa amalalo bagakoze bulungi nnyo naye nga galiyo mu lusenke. Kale munnange Dr. Ssentongo agamba nti yeewuunya engeri gye tubeeramu mu bulamu buno obw'ensi nga twefuula okuba nti tetulifa, tuli imoto. So nga ekyalibadde kikola abakulu nti akaseera ke tulina ku nsi kuno akatono okukawa amakulu, kye tulina okukola kwe kulaba nga ebiseera byaffe eby'essanyu tubikolerera era nga tubifuula okuba nti bya mugaso nnyo okubeera nga tubeera basanyufu. N'olw'ensonga eyo agamba nti tamanyi bw'oyinza kuwulira okubeera nga ozzeeyo eka nga olina omuntu gw'olese atalina musango, omwana gw'olese nga talina musango, naye nga munange omusibidde eyo mu karuumu akatono mwe musomba abasibe buli kaseera okubajjamu ssente ne mubayiwa omwo, ng'omutalina weebaka nga weebaka ebigero bifunyiza bwoti, bayoola abasajja abasibe ne babaleeta be bayoddeyodde ku street bajjamu ssente ne babayiwaayiwa omwo. Kakati olwo mugenda okutuuka okwebaka ekiro nga tosobola kwebaka nga weegolodde, oteebereza embeera eyo oba okukyuka okwebaka ku ludda olulala. Yennaku eri mu kkomera wano ewaffe e Uganda. Kale munnange bw'atyo n'abagamba nti nkimanyi mukaaba naye bano abasajja njagala okubuulira balina omutima bafa ku kimu ssente. Olw'omuvuka gwe nalaba gwe baayoola asala enviiri yali agenze kubanja ssente ze yali asalidde kasitoma omwo ne bamuyoola, naye ng'amazeemu ennaku oba zaali mmeka mu kkomera, bamubanja bamugaka yeetayo omutwalo tagulina ne bamubeeza omwo, tebalina kisa. Kakati ye Dr. Ssentongo agamba kimanyi tibalinamu embeera ey'obuntu mu bo, tennafiira ddala kwegamba omuntu okubeera awo nga yafa omutima, naye banaasuubira okuba nti balinamu omutima ogw'obuntu, newankubadde nga omutima ogwo gulabika gwakenderera ddala. Naffe tukaaba okubalaba nga munnange babafudde ab'obusungu ennyo, abakozi b'ebikolobero ku bantu bannammwe. Katusuubire nti olunaku olumu tunaasobola okubeera nga tutuula awamu twogere ku nsonga zino ez'obulumi ne bantu bannaffe ba fellow human beings. Kino mbeera nkisuubira nti akaseera ko kalituuka, newankubadde nga mbuusabuusa nti oba n'abeerawo ng'omujulizi, naye kano nkaagaliza oba oli awo abaana baffe, abaana bange n'ababo. Kale olwo munnange tuleme kubeera nga tukolerera
okubanga tufiira mu bulumi. Naye katugizeeko ffenna okubeera abavumu, tusobole okubeera nga twagalana era nga twewa ebitiibwa. Ebyo munnange bibadde bigambo bya Dr. Spurs Ssentongo, omu ku abo abaatandikawo campaign ey'okulwanyisa enguzi mu Paalamenti, ng'aboolekeza eri abo obaka abadde aboolekeza eri abapoliisi abakozesebwa bakama baabwe, nga bakama baabwe bo bali eyo Kololo banywa wayini wa bbeeyi, basula ku zimazongoto ez'ebbeeyi, bo bali eno batuuyana. Oba oli awo nabo bwe babuwulira basobole okubeera nga beddako oba beekuba munda mu mitima.